Gibadde Emiranga na Biwobe ng'omulambo gw'abadde omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala Helen Nakimuli nga gutuusibwa e Kalangala abalonzi okumukubako eriiso evvannyuma. Omubaka Helen Nakimuli yavudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku lw'eggulo yafiiridde mu ddwaliro gye yagenze ye kennyini okulongoosebwa. Olwaleero omulambo gwe guggiddwa ku ddwaliro e Mulago gye gwatwaliddwa okwekebejjebwa okuzuula ekyamuviiriddeko okufa ne gutwalibwa ku bizinga. Mu kiseera kino omulambo gw'omubaka oyo guli ku kitebe kya disitulikiti ey'e Kalangala era ng'eno abantu we bagenda okukuŋŋaanira okusiima emirimu gy'akoledde ekitundu ekyo n'okumukungubagira. Omubaka wa Kyamuswa mu Paalamenti Moses Wagaba Kabuusu ategeezezza nti ekiro kya leero bagenda kusula ku kitebe kya disitulikiti e Kalangala gye bakumye ogw'oto. Wano ku kitebe kya disitulikiti we tutuuse we wategekeddwa olumbe. Tugenda kusula wano okusaba n'ennyimba ezeebaza obulamu bw'omugenzi Honorable Nakimuli. Ffenna Parliament abakulembeze ba disitulikiti abakozi ba gavumenti baffe n'abawagizi oba abantu abalonze Honorable Nakimuli ffenna we tusazeewo okuŋŋaanira. Kati tuteeseteese olunaku lw'enkya lunaakya ate olwo aba district council batuuze council ng'ekubirizibwa speaker wa Kalangala district omukulu Richard Katumba ne chairman LC5 Rajab Semakula babadde bateekateeka council etuule ekungubagire munnaffe mu butongole bamwogereko. Saabalabirizi wa Ekereesiya y'aba Orthodox mu Uganda Metropolitan Hieronymus Muzeeyi mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuzizza ku kitebe ky'Ekereesiya Namuŋŋoona atendereza Helen Nakimuli nti abadde mubaka atasirika ng'eddembe ly'obuntu lityoboolwa. Nakimuli abadde omukyala atamugirwa mu ttooke newankubadde ng'abadde akyali muto. Abadde yeenyigira butereevu mu kuweereza Ekereesiya ye Obwakabaka bwa Buganda ne Uganda okutwalira awamu. Abadde eddoboozi ly'omwana omuwala, eddoboozi ly'abakyala n'abantu abanyigirizibwa naddala mu byobufuzi. Kinajjukira nti abadde yakalondebwa omulundi ogwokubiri okukiikirira abantu b'e Kalangala era nga lye libadde eddoboozi lye tusigaza mu lukiiko lw'eggwanga oluvannyuma lwa Honorable Sawodoro Ssekikubo obutayingira Paalamenti ey'e12. Ssaabasumba agambye nti Ekereesiya esobeddwa mu kiseera kino kubanga kaakano eddoboozi lyabwe liyinza obutaddamu kuwulirwa mu Paalamenti engeri gye kiri nti Nakimuli ye mubaka yekka omusodokisi abadde asigaddeyo mu Paalamenti. Ono era agambye nti omugenzi baakumusabira mu lutikko e Namuŋŋoona ku lwokuna luno olwo bamusiibule mu kitiibwa. Okulabika gw'Ekereesiya yaffe eri ensi yaffe Uganda kikubiddwa ekkonde ddene n'olwekyo ku lwange ku lwa mitropoli y'e Kampala bakabona bonna n'abaawula okutwalira awamu n'abakkiriza bonna abooluganda be bonna abantu b'e Kalangala oweekitiibwa sipiika w'olukiiko lw'eggwanga abakiise bonna abakulu b'ekibiina kya NUP Ssaabasajja Kabaka Katikkiro Obuganda ne Uganda yonna. Paalamenti mu butongole yakukungubagira abadde omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala Helen Nakimuli ku lwokusatu luno. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa nga kiteekeddwako omukono sipiika wa Paalamenti Anita Among, omulambo ogw'omugenzi bwe gunaggyibwa ku bizinga Esese gwakuleetebwa mu Paalamenti ku lwokusatu luno okusiima emirimu gy'akoze. Mu lutuulo olwo era n'ababaka ba Paalamenti bangi bakumukubako eriiso evvannyuma. Omubaka wa Lwemiyaga mu Paalamenti Theodore Ssekikubo alambuludde ku nteekateeka nga bwe zinaagobererwa. Naye nga tujja kusula n'omubiri gwe e Namuŋŋoona ewa Reverend Father Irenaeus Majimbi jjajjaawe ku maka ge e Namuŋŋoona gye tugenda okubeera ekiro ekyo ate enkeera ku lwokuna ng'ennaku z'omwezi 23 tujja kukeera ku makya ssaawa 4 ku lutikko e Namuŋŋoona mu Ekereesiya ye gye yabadde ku Sande tugende musabira. Tusuubira service ejja kuggwa ssaawa 6 tulyoke twolekere ku bijja bya jjajjaabe e Lunyolya oyita Kalagala naye obwangu Ziroobwe bw'otuuka Ziroobwe e Kalagala naye Lunyolya omutala baguyita Lunyolya ku bijja bya bajjajjaabe wagenda okugalamizibwa. Ababaka ba Paalamenti ab'enjawulo boogedde ku mubaka munnaabwe kaakano omugenzi Helen Nakimuli omuli omubaka mu Paalamenti wa Nnyendo Mukungwe ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ayogedde ku Nakimuli nti abadde mugezi ddala ng'ayigira ku balala mangu nnyo.
oba motion floor ya parliament wa shadow minister woli mu kibuuma naye omukuba minister abakola ennyo era nga bw'omuwa okulambika ategeera mangu ekyokukola abadde gifted abadde alina ekitone ategeera mangu ate nga agoberera ate nga si wampiiga ate mba temukkaanyiza obwetowaze abuuza kiki kye tuba tuddako tumusaaliddwa nnyo. Yombaka wa Busujju County David Lukyamzi Kalwanga n'owa Mukono South Fred Kayondo bagambye nti okufa kwa Nakimuli kubakosezza okukamala wabula ne bakuutira ababaka bannaabwe beegendereze bwe gutuuka ku kutaasa obulamu. Yes, ekizibu kisobola okujja okufa ne kubaawo naye mu byonna tubeeko n'emikwano gyaffe ekisobola okutulaga nti kino bw'oba ofunye kino ekizibu kiyitemu bw'oti baako ne beeweeyabiza. Nekya Nakimuli kizitowamuko kunze wano waliwo okukyusa obukulembeze obwo eyali ow'amawulire kufu baali bamuyita mukyala Joyce Baagala. Abantu abasinga be baawa obukulembeze mu biseera ebyo bafuba nnyo okulaga nti nno balaga ababaddewo nti babadde tebalina kye bakola. Naye Nakimuli okwawukana ku balala yasitula ebitabo n'agenda ewa Baagala. Kooti enkulu mu Kampala etuula mu bitundu by'eggaba ensangi zino ewulidde obujulizi okuva mu bantu basatu abajulizi ab'oludda oluwaabi nga bonsatule basirikale ba poliisi ku musango ogw'ettemu oguvunaanibwa Christopher Okello Onyum agambibwa okutemula abaana bana ennaku ntono eziyise. Kaakano oludda oluwaabi luwezezza abajulizi 15 abaakaleetebwa mu musango guno. Okello avunaanibwa okutta abaana bana abattibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri omwaka guno ku kifo ekirabirira amabujja ekyagaba Ali Childhood Development Center. Omusirikale wa poliisi Emmanuel Odongo ng'ono yeekebejja bifaananyi ebya kamera ez'oku nguudo eza CCTV ng'akolera ku kitebe kya poliisi ekikulu enaggulu ategeezezza kooti nti yalondoola entambula z'omukwate Okello Onyum okuva nga 1 okutuusa nga 2 Apuli mu bifo eby'enjawulo ne kamera eziwerako. Omusirikale Odongo ategeezezza kooti nti yalondoola n'okulawuna entambula za Onyum n'okuva ku mmotoka gye yakozesa ebifo mwe yayita okutuuka ku Gaba Ali Childhood Development Center gye yaddiza omusango ogwo. Okusinziira ku bujulizi bw'aleese, omusirikale Odongo ategeezezza nti Onyum yatandikira mu bitundu by'ekyanja okulondoola entambula ze n'ayita ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu bitundu by'e Nakawa wuuyo ekibuli okutuuka eggaba we yaddiza omusango. Ebifaananyi ebireeteddwa era ne bizannyibwa mu maaso ga kooti yonna etudde mu bitundu eby'eggaba biraze nti ono biraze engeri gye yali ayambaddemu. Ensawo gyali asitudde ne pikipiki kwe yatambulira okutuuka ku kifo ekyo ku lunaku lwe olwokubiri. Odongo ategeezezza kooti nti ku lunaku olwasooka nga 1 Apuli 2026 ebifaananyi biraga nti ono yasimba ekidduka kye yali avuga mu paakingi eya Renewal Sacco bw'atyo n'ava mu mmotoka eyo n'atambula okwolekera ekifo kino ettemu eryali. Ono agambye nti olugendo lwonna okuva we yaviira mu mmotoka eyo okutambula okwolekera ekifo ekyo kyatwala eddakiika 12 zokka. Ku lunaku olw'enkeera ng'ennaku z'omwezi 2 Apuli olwaliko ettemu eryo, omutemu oyo era yakwatibwa ku kamera ng'atambula okuva ku Nanjala Road ng'atambulira ku pikipiki ng'ayambadde era nga yeenaanise ebigaalubindi ebiddugavu ng'asitudde n'ensawo ey'omugongo. Ebifaananyi biraga nti ono yatambula okutuuka ku kifo ekyo we yaddiza ettemu ku ssaawa 4:16 ez'enkya. Ebifaananyi biraga nti ku ssaawa 5:2 ez'enkya omukwate biraga nti ku ssaawa 5:2 ez'enkya abaana be yatuusaako obulabe abaali bakyalimu akateetera baayolwayolwa okuddusibwa ku Wenzi Medical Center. Ate ye omujulizi omulala ng'ono omusirikale wa poliisi anoonyereza ku buzibu emisango Mutaka Jim ng'akolera ku poliisi y'e Kabalagala aleese obujulizi bwe mu kooti ng'abulaga nti yatuuka mu kifo ekyo ku ssaawa 5:30 ng'ategeezeddwa bakama be ku mbeera egudde mu bitundu by'eggaba kwe kudduka okutaasa embeera. Mutaka ono ategeezezza kooti nti bwe yatuukawo yasanga abatuuze bataamye ng'abaagala kusaanyaawo Onyum. Mu kifo ekyo yasangawo akambe akoogi
akagambibwa nti ke kakozesebwa mu kusanjaga abaana abo akaali kasuuliddwa ebweru wa geeti era ng'akabunye omusaayi n'ebigalubindi ebiddugavu. Ono era agamba nti yazuula n'obwambe obulala bubiri obwali mu mikono gy'omukwate Okello Onyom. Wabula ono agamba nti mu kwekebejja ebizibiti byonna yalemwa okufuna ekinkumu kyonna ekiyinza okutandikirwako mu kumulumiriza kubanga kyazuulwa nti yali ayambadde enkampa oba gloves mu ngalo kale nga kizibu nnyo okumuggyako ekinkumu. Ono era ategeezezza nti ensawo eno eyazuulibwa ne Onyum ku lunaku olwo baagizuula n'omusirikale omulala Derek Brian Muyima era ng'eno yalimu ebintu okuli magalo wamu ne kufuru eziri mu langi eya zaabu n'ebisumuluzo, simu eya computer tablet wamu n'ebintu ebirala bingi ebikozesebwa mu kulongoosa abantu ng'era alina n'essimu ey'ekika kya smartphone ne layini z'essimu eza MTN. Ono baamusanga n'enkampa ze yali akozesa mu ttemu eryo wamu ne resiiti ng'ewandiikiddwa mu mannya ga Gaba Community Church nga eraga erinnya ery'omuntu ayitibwa Zeril Anyum. Mbega wa poliisi James Eserayit ng'ono akolera mu kitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzibu emisango ekya CID ategeezezza kooti nti omukwate poliisi yamukwatira nemukunguza okutuuka ku poliisi y'e Kabalagala era eno gye baamukunyiza okumuggyamu 45 n'akkiriza nti omusango ogwo yaguzza. Omusirikale ono ategeezezza nti mu kukunya Okello Onyum yeetonda bwetonzi nga awulira omusango gumusinze era n'ategeeza nti kyeyakola yali akitegeera bulungi nga mwetegefu nga yeetegekedde ekibonerezo kyonna ekiddako. Ono era bategeezezza kooti nti ebizibiti byonna ebyaggyibwako Okello Onyum baabitereka mu mikono gya poliisi era bireeteddwa mu kooti bikozesebwe ng'ebizibiti n'obujulizi obwetaagibwa. Okuwulira omusango guno okwongezeddwayo okutuusa olunaku olw'enkya, kooti n'esuubira okuddamu okuwozesa Okello Onyum. Ebibiina by'obwannakyewa bisabye gavumenti ya Uganda yeekube mu kifuba esuule mu kaseero ebbago ly'etteeka eryatumiddwa Sovereignty Bill 2026 erigendereddwamu okulungamya ku nsimbi eziyingizibwa n'okufulumizibwa eggwanga n'ebyezigenda okukola. Ebbago ly'etteeka lino akabondo k'ekibiina ky'NRM akaatuula entebe mu maka g'obwa pulezidenti nnaku ntono eziyise kaasemba nti kagenda kuliwagira. Mu bbago lino gavumenti erina ebibonereza ebikakali by'ereeta eri abagwira ne ba agenti baabwe wano munda mu ggwanga abeenyigira mu kuvujjirira ebikola ebitaataaganya obukulembeze bw'eggwanga lino, ebitaataaganya ebyokwerinda n'ensonga endala ezikwata ku bwetengereze bwa Uganda. Ebbago ly'etteeka eryo eriyitibwa the Uganda Sovereignty Bill era ligendereddwamu okulungamya ku nsimbi zonna eziyingizibwa eggwanga gye ziva ne bye zigenda okukola zireme kukozesebwa kutabangula bukulembeze bwa ggwanga. Ebbago lino litunuulidde nnyo ebibiina by'obwannakyewa n'ebyobufuzi, amasinzizo n'abalala abafuna obuyambi okuva ebweru w'eggwanga era waliwo ebimu ku bibonereza ebiri mu bbago eryo omuli okusasula engassi ya buwumbi 2 oba okusibwa emyaka 20 singa ozuulibwa nti ofunye ensimbi ezivudde ebweru nga tolina lukusa okuva mu gavumenti. Ebbago eryo lyasindikibwa sipiika wa paalamenti Anita Among eri obukiiko bwa paalamenti okuli ak'ebyamateeka n'ak'ebyokwerinda, ebibiina by'obwannakyewa n'ebitongole bya gavumenti gye bigenda okwongera okwetegereza n'okubaganya ebirowoozo ku nnyingo ezo ezivuddeko kalumanywera. Abakulira ebibiina by'obwannakyewa olwaleero basisinkanye bannamawulire ku Hotel Africana ne balabula ku kabaata akali mu bbago eryo era basabye abaka ba paalamenti, bannamawulire ne bannayuganda bonna okwetegereza ebbago eryo bamanye obulabe obulirimu. Dr. Sarah Bireeto okuva mu kitongole ekya Center for Constitutional Governance asabye ebbago lino agambye nti ebbago lino teritunuulidde ebibiina bya bwannakyewa byokka
wabula lyakunyigiriza buli munnayuganda ne bankuba kyeyo. Buli muntu yenna ayina omwana oba w'oluganda oba mukwano gwe ali bweru abadde amuwa mitwalo 2-3 ku simu yeetaaga kwewandiisa afune olukuse wa minisita okufuna zino mitwalo 2-3-5 z'okugula emmere ez'okujanjaba z'okuwa school fees n'ebirala. Bw'aba ayagala kugulira mwana w'ettaka ateekwa okusooka okufuna olukuse wa minisita. Bw'aba talufunye basobola omukwata ne bamusiba emyaka 2. Genda kulaba amakanisa amakelezi emizigiti balina relationship ne emizigiti n'amakanisa ebweru wa Uganda. Akulira ekibiina ky'obwannakyewa ekya Alliance for Campaign Finance Monitoring Henry Muguzi mu mbeera yemu yeraliikiridde nti okuleetebwa kw'ebbago lino kugenda kukosa ebyobusuubuzi wakati wa bannayuganda n'abantu mawanga amalala era agamba nti lino terisaanye kuleetebwa. Etteeka lino kyerigezaako okukola tukitegeera kubanga bwe liba ligamba nti nno lizze kulungamya n'okwongera okugonjola n'okutangaaza n'okussa obwerufu mu mirimu egikolerwa ebitongole bya nnakyewa tulina NGO Act weeri bagende banyweze eyo. Bwe liba lizze okuyamba okulaba nga essente ezigenda mu bibiina by'obufuzi zikubwamu ttooki tulina Political Parties and Organizations Act. Mu mbeera y'emu n'abakyala abali mu byobufuzi nga batayibwa ekibiina ekya Women in Politics bawanjagidde gavumenti ne paalamenti okwesonyiwa ebbago ly'etteeka lino kubanga ligendereddwamu kunyigiriza bannayuganda n'okukosa ebyenfuna by'eggwanga. Babiri Lilian akulira omukago ogwa Women in Politics Uganda ne Edith Byanyima nga naye mutunuulizi wa byabufuzi bagambye nti etteeka lino lyakulemesa n'abaana baabwe okugenda ebweru okukuba ekyeyo. Naye bw'ogamba otya nti omuntu anazza omusango omu agenda kusasula akawumbi kamu ekitongole obuwumbi 2 mwe gavumenti sente muba temuzirina mwe mulowooza ffe tugenda zijjawa. Ekyo kitegeeza ffenna mugenda kutusiba amakomera gagenda kujjula ate nga jjuza ab'amakomera bagamba tebakyalina bye bateeka ki basibe. Tugamba nti etteeka likole ki? Etteeka liteekebwe mu kasero. Gavumenti eno project eziva ebweru eziyambako gavumenti eno okulaba nga abakyala tubeera balamu, okulaba nga amasomero gazimbibwa, okulaba nga ebyamazzi bibeera birungi, okulaba nti munnayuganda naffe ffennyini abakyala abali wano ezo ssente ze zituyamba okubanguka ne tubeera abakyala ab'omugaso abateesa era abagattako eggwanga. Sheila Amanio Draville wamu n'ombaka omulondo wa disitulikiti y'e Mukono wamu ne Christine Kayana Kimwero ombaka wa disitulikiti y'e Kiboga bagambye nti bakusimbira ekkuuli y'ebbago lino nga lireeteddwa mu paalamenti. Tutuula ne tuwandiika proposals oba ne tusaba obuyambi okuva ebweru naye ebiwandiiko bino tubiwandiika nga tutunuulira enkulaakulana gye tulina. Kakati twagala ekintu ekikuza working environment. N'owandiika ebintu nga biri mu layini nkulaakulana tulina mu ggwanga. Kakati otandika otya essaawa zino okugamba nti ebyo tetubikkiriza. Maxensi ya Nakibuuka omutunuulizi w'ebyobufuzi n'okulwanira eddembe ly'abakyala abalina akawuka ka mukenenya n'abaliko obulemu agambye nti ebitongole by'obwannakyewa ebibadde biyambako gavumenti mu kulwanyisa mukenenya nabyo byolekedde okukosebwa etteeka lino.